minisita w'essaza, omuwandiisi w'enkalakkalira, akulira abagenyi, kapiteeni, akulira abatukuuma. Nsanyuse okubalaba. Nga bwe mumanyi ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu gigenda kubeera giweza emyaka 33 ekya kabaka waffe Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II atuula ku Nnamulondo ya Buganda. Alombolombo okujjukira amatikkira ga kabaka, era amatikkira gwe gumu ku mikolo emikulu ennyo mu Buganda. Tujjukira amatikkira olw'omulembe ogwa kabaka oyo abeera afuga Obuganda. Ate era ffenna nga bwe tukimanyi wano mu myaka 33 bintu bingi bye tulabye, ebisinga ku byo bya buwanguzi, era nze ndowooza nti olw'okuba kabaka yatikkirwa ensonga zaffe nnyingi ezitukwatako ng'Abaganda oba kale ezitukwatako ng'abantu ba Buganda zongedde okutegeerekeka. Naye bw'oggyako ensonga ez'obuwangwa n'ennono, naye waliwo n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tulabako ennaku zino singa otunuulira emirimu egikolebwa mu Bwakabaka. Tulina ebyobulamu, tulina ebyenjigiriza, tulina ensonga z'obutonde bw'ensi, tulina ensonga z'enkulaakulana. Amakampuni enkumu gatandikiddwawo ku mulembe Omutebi, abantu emitwalo n'emitwalo abayimiriddewo ku Bwakabaka. Singa obala nti omukozi omu wa Terefayina oba wa CBS alabirira abantu tugambe 4 oba 5, abo bonna baba bayimiriddewo ku Bwakabaka. Ebyo byonna bibala ebivudde mu matikkira ga kabaka. N'olwekyo nkola yaffe kalombolombo okujjukira amatikkira, kubanga tuba tetuteekateeka amatikkira gaaliwo mu 1993 naye tuba tujjukira amatikkira. Era nkola yaffe buli mwaka nga tujaguza enteekateeka z'amatikkira okuba n'olukiiko oluteesiteesi. Olwo lwe luvunaanyizibwa okukola enteekateeka zonna ezeetooloolera ku kujjukira amatikkira. Mu ngeri y'emu buli mwaka tuba n'omulamwa kwetukuliza oba kwetujjuukirira amatikkira, naye ku mulundi guno bwe kiri. Awo nno nina essanyu okubategeeza nti olukiiko Ssaabasajja Kabaka lwasiimye okuteekateeka okujjukira amatikkira okw'omulundi 33 lwe luno. Ssentebe Oweekitiibwa Joseph Kawuki, omumyuka wa ssentebe Oweekitiibwa Robert Sserwanga. Olukiiko olwo luliko Oweekitiibwa Noah Kiyimba, luliko Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, luliko Oweekitiibwa Ahmed Magandaazi Kaggo, luliko omukyala Josephine Nantege Ssemanda, omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofisi ya Katikkiro, kuliko Captain Christopher Lutwama aduumira ekibinja
ekikuuma kabaka, kuliko mwami Ntege, David Ntege akulira ebyabagenyi. Muli baddembe okugattako ku lukiiko olwo abantu be mulaba nti banaabayamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa obubakwasiddwa. Okuva kati emyaka ng'esatu ena tubali tukuza amatikkira nga tugenda mu masizza ag'enjawulo. Mu 2024 twali mu Lutikko e Namirembe, mu 2025 twali mu Zikiti y'e Kibuli, kati omulundi guno tugenda kubeera mu kanisa ya Watoto Church. Mwe ab'olukiiko olutesitesi gye munakkaanyaako n'abakulira Watoto Church. Enkola eno yaleetebwa kuba kabaka waffe ffenna. Kabaka waabo abasabira mu Watoto Church, kabaka waabo abasabira e Namirembe, abasabira e Lubaga, abasabira e Kibuli, abasabira wonna najja Nankumbi, Kireka n'ebifo ebirala byonna. Kabaka abantu be gye bali, era ensonga lwaki yasiima bw'ebanga yentambula yenteekateeka kwe tutambulira eyo, buli bantu bonna bafune omukisa, tujaguze oba tujjukire amatikkira nga tuli nabo. Omulamwa ogw'okujjukira amatikkira okw'omulundi 33 guvuga nti oba gugamba nti tubeere bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Ebikolwa eby'obuvumu bingi ebiyambye Obuganda buno okubeerawo. Abantu bangi balaba Ssekabaka Mwanga ng'omuzira eyalwanirira obwetwaze bw'ensi ye, Abazungu ne batuuka n'okumuwaŋŋangusa. Abantu bangi balaba Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuzira kubanga yagaana okutiisibwatiisibwa Abangereza. Abantu bangi balaba Ssekabaka Edward Muteesa ng'omuzira era naye yagaana okutiisibwatiisibwa Abangereza ne bamuwaŋŋangusa. N'Obote yagaana omutiisatiisa nandibadde yatujolonga nga ffenna bwe tukimanyi. Abantu bangi era Kabaka Mutebi bamulabirira ng'omuzira okusobola okuva mu buwaŋŋanguse gye yakulira okuva mu buto n'akomawo ng'ensi teriiwo tugambe, okutuusa okulaba ng'atuuzibwa n'azza eŋŋoma ya Buganda, kikolwa kya buzira. Naffe abantu be tulina kuba bazira mu nsonga zonna ze tukola. Abantu bangi bakozesa ekigambo tujja kutiriira kabaka, naye abangi bakikomye awo. Tulina okuba abamalirivu mu byonna bye tukola, mu kutaasa, mu kukuuma n'okunyweza Namulondo. Tulina okuba nga tuli banywevu mu kulwanirira Ssemasonga zonna ettaano. Tulina okuba nga tuli banywevu, kubanga bwe tutaba banywevu wayinza okubayo abagala okutuggyako ebyaffe. N'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okugumya abantu bonna mu Buganda babeere banywevu, okunyweza obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe n'ensonga zonna ezikwata ku Obwakabaka bwa Buganda. Era abantu balina okukimanya nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde eka. Bwe tunaabeera abatiitiizi ku nsonga z'Obwakabaka tetulina buwanguzi bwe tujja kutuukako. Era mumanye ffe ng'abakulembeze nti abantu tebagoberera batiitiizi. Mu mbeera zonna abantu bagoberera muntu muvumu. Obubaka buno twagala bunnyikire bulungi mu mitima gy'abantu nga tujjukira amatikkira ku mulundi guno ogwa 33. Njagala okubeebaza kubanga obuvunaanyizibwa buno bubatikkiddwa mu bukkiriza. Era Ssaabasajja Kabaka namutegeezezza nti mbalinamu essuubi ddene obuvunaanyizibwa mujja butuukiriza mu kwagala
ate ne mbumalirivu okulaba nga okukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka kutambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire. Neyanza nnyo Mukama Kamalabyonna, bannange mwenna Kamalabyonna nga bwe yatwanjudde, nsanyuse nange okuba nammwe olwaleero. Mukama Katikkiro, nze ne bannange bano tuli basanyufu olw'obwami obutuweereddwa. Era twagala okweyama tujja kukozesa obuvumu okulaba nti olutabaalo luno tuluggusa bulungi. Tetumanyi lwaki ffe twasiimiddwa ku mulundi guno, naye tuli bannamukisa okuba nti emyaka 33 kigenze mu byafaayo nti ttiimu eno yeekulembeddemu. Awo nno Mukama tujja kukozesa obuvumu obwannamaddala. Twagala n'okwebaza olw'okuba nti omulamwa gutuweereddwa, kakasa kitwanguyirizzaako omulimu. Kati ffe tugenda kutandika kutemaatema engeri gye tunaaguggyayo, ng'awulira ebyogerwa n'alaba ebikolebwa mu nteekateeka zonna, ng'akakasa nti ddala tuteekerwa ddala okuba abavumu mu kukuuma n'okutwala mu maaso obuwangwa bwaffe. Neeyanza nnyo, neeyanzeege.